tukwanirizaako nnyo oli ku 98.8 95 rediyo Buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo tusinzira wano mu kibuga Masaka ne tukutuukako eyo yonna gy'obeera www.radiobuddu.fm otufuna naddala abo bali emitala w'amayanja sitene w'obeera w'oli nga netiwaaka ekyankalanamukko gwe genda bugenzaawo ku www.radiobuddu.fm.com ojja kuba otufuna ku mitimbagano gyaffe wonna gyetuli ku YouTube gyetuli ku TikTok gyetuli ku Instagram gyetuli ate ne ku Facebook page kwetuli ebintu bino byonna bye tukola mu kabbinkano osobola obbirabako n'ewiiki ejja n'ewiiki eri bw'oteekamu buteesi peegi yaffe ya Radio Buddu girayikinge ojja kuba osobola okutugoberera bulungi. Nze Mulangira Kalema atereddewo ate era ndi ne bannange tugenze mu nteekateeka y'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Muzzukulu wa Nviirimbi Ndawula Lulebito atudde waali. Tulinawo oludda luno Super DJ Uganda yaliwo ku lwa munnaffe DJ Daniel wakyali omukosefu. Prosper Kabanda Pike kigemuzi waffe waali yafunye n'ebyamawuugulu ng'egyali mu kitongole ky'amawulire. Ate tulinayo ne Mukwaya Jesse atuteeka ku mutimbagano awo ng'ogiri emitimbagano gye nkugambye ebintu bino ne bisigalirayo ddala ne bw'oba nga oyagala kubyeyongeza obyeyongeza n'obyeyongeza. Bannaffe abavalekeevu tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mutuwa akacaayi akawoomu akasuffu ddala wamma ne tukanyumirwa bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogwo okutukwasizaako akabbinkano. Balekeevu bakugamba nti bali awo tuli ku Hobart Street kuliraana awo Vienna Guest House ate awo ojja kutusanga awo wansi bulungi nnyo tukumba ekyenkya tukumba ekyemisana tukumba ekyeggulo. Akeekizo osobola okukola ki okutugamba ne tukuleetera ekyokulya mu woofiisi yo ate ne tukusanza wonna w'okyagadde oba ofunye kasiikirize oba otudde ne banno ffe tukikuleetera. Okuba bukubi ku ssimu ya maneja Abudu n'omugamba nti Abudu Mulangira yaŋŋambye osobola okundeetera wano ekyemisana ndi wano ne wano. Nooti 75676535. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Balinaawo omukulu Sande alina sipiidi nnene nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okututambuza obulungi mu kabbinkano kano ne tuba nga tutambula bulungi. So tubeera ne bannaffe bano abalala. Bannaffe bano be ba Senior Computer Services International. Baga nti gwe omuyizi ali eyo nga bamala P7 sini ey'okuna oba sini ey'omukaaga. Bannaffe bano aba Senior Computer Services International bakuleetedde omukisa ogw'okubangula mu masomo ag'enjawulo ku mutendera ogwa certificate. Ate nga mwatu bw'ofuluma ofunirawo omulimu sennakindi okufuluma nga ogulina mu 5. Basomesa certificate mu computer science, information technology and computer application. Basomesa certificate mu website design, secretarial studies and office management. Certificate mu phone and computer repair and maintenance. Basomesa certificate mu business administration. Certificate mu graphics design and video editing. Basomesa certificate mu accounts and finance management. Baina certificate mu electronic engineering. Basomesa ne certificate oba basomesa ennimi ez'enjawulo omuli Olujamani, Olufaransa n'Oluswayiri. Tulina nno n'enkola ey'okusomera online era nga tulina ne data gwe tukuwa akuyambako mu kusoma buli mwezi. Tulina courses endala oba ziyite professional courses ez'abannaffe abo bataafuna mukisa gumaliriza P7. Tusoma buli lunaku, weekend, akawungeezi awamu ne mu holiday. Kaakati ebibuuzo ne tukola ebyawubutaago era nga tugamba nti mwatu bw'otwekwata tuyinza kwejjusa. Abayizi olumaliriza okusoma batandikirawo okukola emirimu kubanga tubawa buli ekyetaagisa mu mirimu gyabwe nga computers n'ebirala era ng'ofuluma n'omulimu gwo. Senior Computers International mwattu bakola n'obuweereza obulala omuli okutunda computer, bakola website and application development, bakola business and company registration, kwoteeka ne annual return filings n'ebirala. Bakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo era nga basangibwa mu Nnyendo ku Jagenda Complex.
okuwandiika abayizi kugenda mu maaso osobola nobafuna ku ssimu 0759 82 24 5 oba ku 0773 27 657 omanye ebikira ku ebyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeeko mulungi awuliriza katuyingidde ebbinkani lyennyini ababbinkani bonna weebali bana twagala kaaba abagenda ku mutendera ogwokulu abagenda okwegatta ku 8 gwe twakafuna bameka ebo n'otunuulira bubi aba era bwe tutuukira ku ssaawa 2 nga bo tubafunye ntandise ne musajja mukulu Senyomo Mike oviiriddewa St. Monica High School. St. Monica liriruddawa Near Bukunda Trading Center. babeera kale naye ng'ova ku kyalo ki Kabonera Mutukula. Ak'emutukula kaliwo notokutuuka esangobbe taata ne maama gye bali Waliyo mama. Mutumireko olowooza takuwulira Awulira. Mutumireko Ntumirako mama wange Nakibudde Farida. Jjajja wange Najuma Rose. Ab'emikwano bonna. Abamaze kale tweyanziza mukulu mpolampo gwani Kibule Gonzaga oviiriddewa St. Nazarene Vocational High School Kamuzinga. Ndowooza otagaddemu awo mu kkubo kubanga olindiddwa n'olindwa naye kikube kale mukoko ekkubo yali tutte manyizi weeriri kale ova ku kyalo ki Nga ku kyalo Kaaluma maama ne taata gye bali batumireko tumirako maama wange Ndagaano Sarah kitange Soda Rosias saako mukulu wange Kayemba John Ebugunda ne mwami Soda Charles n'abayiddeyo nabo okusomerawo n'abayizi bannange ku Nazarene Vocational School bonna okugatteko HM Madamu Anet Kayigwa ne Uncle Kaaya. Kale tweyanza gemukadde omukyala ka Yesu Erinnya ka Yesu Kereni Bidde ku Matete Comprehensive City Secondary School. Ewa Madamu Kansazi. Yes. Ova ku kyalo ki? Ova ku kyalo Matete. Matete wennyini mu tawuni? Buyongo. Yes. Taata ne maama gye bali? Batumireko. Tagalama Moses ne maama Tagalama Geto. Obatumiddeko. Nabo ku Matete ne Madamu Kansazi oyo mutumireko. Tumiddeko Madamu wange w'Oluganda, Madamu Kansazi Rose, ne Madamu Naluyange, Samari, ne HM wange omulungi, Mr. Sendagire Hamza, ne kojja wange, Kalima Francis. Tweyanze aha mukulu. Ngangize Kibule Pius, HP Kitengesa Comprehensive. Kibule tulina babiri. Bali babiri wamma otyo Video kutawona Kiyaga ewa Salo ne Nalongo Kibule batumiddeko nnyera mbagala nnyo ntumirako mukyala Mwirwa Embira kinaye mwagala nnyo ntumirako ne director waffe Mawanda Mr. Mukasa Dosi waffe Madamu Nanyonga Betty ate ekyalo kyonna n'okimalayo mukulu Kibule mubafaaza mugenda omanyiyo nedda sibo naye kale Kibule Pius kale tweyanze omulungi awuliriza ababbinkani bwetyo bwe tuli katusooke ne mukulu Kibule ani Senyomo wano bakutumiddeko bano kawulira obubaka bwabwe. Onaga nti ye mukulu w'essomero awamu n'abasomesa ba St. Monica High School Bukunda omuyizi waabwe Senyomo Mike mwatuba kwagaliza obuwanguzi ate n'entambula bagitaddemu. Muno n'ategeeza nti ye mugumya Ronald Sine eyokuna Mike ffe tukimanyi oli kaliba waffe obasobola obuwanguzi tubukwagaliza. Ono agambye ati nti yewaswa Jodi Kasozi muzzukulu wa Nsamba ye n'agamba nti akwagaliza buwanguzi era n'atumirako mukulu Semakula n'omukyala wali ekyazanga Mama Nanteza Morris Kyazanga baganda be bonna ne bayizi banne mwenna n'abayizi aba St. Monica High School n'abagamba nti abaagaliza abirungi byereere. Abayizi b'ekibiina ekyokubiri senior 2 baagaliza munnaabwe Senyomo Mike obuwanguzi nga bukulembeddwamu munnaabwe Nakalemba Juliet class monitress. Kaakati bagambye nti owengera aba abasobola
era gwasinga munnaye ne bagamba nti bakwagaliza bwangu bagamba nti beerekereza ebindaazi y'entambula bagitaddemu kaakati ne bagamba nti fe abayizi ba siniya ey'okuna nga tukulembeddwamu Ssenyondo Derrick ne Lukanga Paul owa welfare nayinza okubyakawunga aba St Monica wamu ne bannaabwe Asia Kizza Mugenyi Mugerwa Benoni Namugonza Nasaasira Nakivumbi Mugumya Katerega Kiyimba Mubiru Sembatya Nabukenya Bwegombe Enjo ne Kalimanzira Shafik bakwagaliza buwanguzi kanyi mwenna abali wano omukulu ono ye Waswa Andereya okuva mu Kitengesa Comprehensive aweereza transport ono naye wa muntu anaasembayo okufuna obubonero obutono kati fuba nnyo ofuna obubonero butono kitimuseka weetwalire ka bbaasa yino nzito era ngikwasiza kigemuzi kwako gwe gw'onoolaba nti afunye obubonero butono ng'ogimuwa tweyanze ge mukulu Ssenyomo Michael tewatuuse wawumuddemu buwummuze ebbaasayo si yeno gye walonze olupapula si nnamba emu nkutandise bwe nti wuliriza twatulira ekigambo kino nga bwe kiwandiikibwa balubaale ba eza namasa sana la u ba eza namasa sana la nedda wali mu kusooka ku bba tezaabadde za nabasa sana ate ne bba nawulidde yatula bbiri kale yatula kino Bassekabaka ba sa e ka ba ka Ssenyomo mbeeredde sa eriemu gy'otaddewo nate nga yibasse kale katugende mu bisoko Ssenyomo eyo tuveeyo okuzimba ng'ekisaka oba ng'obudde ekisoko kitegeeza ki kunyiiga nnyo kunyiiga tereeza kunyiiga kusiba feesi kunyiiga Ssenyomo muwaakabudde obubonero obusaka naye ekituufu kyalodde tukuteekako ndabika enkanga omuntu bw'ateekako nga bw'ogambye feesi kale kati bakukozesa abantu basome bw'oteekako endabika ekanga nga buli muntu akulanaga nti leero taatembeke kyetugamba nti ozimbye nga obudde oba ozimbye ng'ekisaka katugende ku kyokuna okuzza mu ddiiro nakyo kisoko kitegeeza ki kulinyisa ddaala ka Yesu gwe wasoose okuwanika kibuule ekisoko ekyo kitegeeza okuzza ewantu bakubuuza byobadde wayogera ekisoko ekyo kitegeeza kukozesa muntu mulimu gw'abadde amaliriza mubeere waka mwayoza ku bintu ffe baatukubiranga okudda mu bintu bamugenda okuyoga ddayo oyo ze sowaani ezo bagamba nti bakuzizza mu ddiiro mukitegedde tugenze ku kibuuzo ekyokutaano mukulu Ssenyomo okukuba ku mukono kisoko kitegeeza kuyamba oba kuyamba muntu tereeza ekirala tulabe obudde olina kukujja mbuzi Wakayiba oyogera nnyo ka Yesu ne tuwulira n'ab'emateeke bakuwulire kugaana kukola kintu ka Yesu muwe akabonero kamu nkuwumulizaawo twala omusajja oyo wakitegeeza buleeti kyati tunaagamba ki buleeti tofaayo tweyanze gwe omulungi abantu baddiremu amannya go bagategeere kibuule bino ebibuuzo ani yabikulondedde onywedde naye ng'oteredde oli mutuufu ekibuuzo kyaffe ekisooka ab'emituba ba mane yi tane wu bane
zandibadde eza namasasa oba n'oteekawo akasukkize ku bibiri tuli ffenna tuli ffenna. Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri tebamuwadde awo tebakuwadde bamutegeezezza ba a mane u tane e gane e zane a ne bw'okomaawo wano ba wano zabadde as bbiri ne ezibadde bbiri kugeezezza nawo talonzeewo naye tofaayo tugende mu bisoko wano mmanyi oba esobolera awo mu bisoko tulonda mu bisoko tugenda kulonda okwetala nga namutale omunyageko ente kisoko kitegeeza ki mutatereera wamu tereeza kubeera mbuzi wakayima kibuule bane wanika omukono oyogereddeeryalyo kubanga ova mu kifo ekimu ng'odda mu kirala mu bwangu ng'olina by'okola. kayesu obadde ogamba ki Wakayima, Kayesu Keren, kusagaasagana. musenyumu butatereera mu kifo kimu. bawe kituufu kubeera kwebuga nnyo ng'olina kyogezaako nebwagambye okuwanirira. okwetala mugenda kukira Ekibuuzo kyaffe ekyokuna okutunula embebere ng'omukulu ateetimbye ekisoko kitegeeza ki kusoberwa ekyalina obudde Pius okubeera awo nga tumanyi kigenda mu maaso. era kyayogedde kwe kusoberwa Otunula ng'osobeddwa. era kyayogedde muleke kudda mu ansa ya munnammwe kayesu agaanye bawe ekituufu kiba kutunula mu ngeri ya buswavu. buswavu ng'okoze ekintu ekiswaza Ekibuuzo kyaffe ekyokutaano okukuba endaala kisoko kitegeeza ki kukudaala tereeza damootereeze kuduula okyalina obudde saawa Wakayima. 10 wakayima senyomo Okukuba endaala kulamusa. bakuwa akabonero. kulamusa tweyanzege kereni ka yesu terera ku muzindaalo gwo gutereeze bulungi ate nkuwulire bulungi n'ab'emateete bakuwulire ne madaamu kansaza akimanye nti ebibuuzo obizzeemu nga bwe yakugambye si kyekyo manyi kati yakugambye ebigambo omwana wange kakati genda si yeyeewoomya kale naye wuliriza kino kituwandiike waliwo baka lutu nga bwagaanye Hey, hey, hey. Weewaawo yala hawula katumale okufuna obubaka buno weewaawo bannaffe ab'amateete comprehensive Sid secondary school batuusa ate batuusizza entambula yaffe entambula yaabwe eri munnaabwe Keren ezitoyedde nno ddala sijja kugyogera muwendo gwayo ayinza okuzindwa abatemu bano be bayizi Ssenyonga Waswa Anthony Serugo Joram Nakyeyune Kurthum Namuganga Robina Nalubega Gladys Katongole Abutwaliyu bikubuuza eri bo basibere nga bakuba bukubi mu ngalo ekisooka twatulire nga bwe kiwandiikirwa owulira okugendekera O, K, U, G, E, N, E, K, K, E, R, A. nakuwa obubonero busatu kakkana ate wulira kino okugolika O, K, U, K, O, L, I, K, busatu babukuwadde tugenze mu bisoko wuliriza okusuula omuntu omugulu okusuula ekintu omugulu ka kisoko kitegeeza ki kitegeeza
kuleka wantu. Ndamotereze. Kitegeeza Kibuule. Kukyesonyiwa. Kibuule omulala. Kukimaliriza. Mukayima. Ssenyomo. Butafa ku kintu. Butafa ku kintu. Kifaako kukigayaalirira. Ssenyomo muwakabonero. Nkututte wano wama ku kyokuna ka Yesu. Omuntu nakyo nno kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kumubeerako buli kiseera. Terezaamu. Kitegeeza kumulemerako. Njogera za mweru. Kibuule wakasanga. Kibuule wakayima. Naye ndooza ka Yesu kumubeerako. Naye okubeera butawa muntu mukisa kwetaaya. Kati nga bazadde bo bwe bakulunda n'ogera lwaki oluddeyo komawo singa kibakuwa kwetaaya. Bakuwadde obubonero busatu. Kagere ku kyokutaano. Okwesiba ebbiri nakyo kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kwenyweza. Kwenyweza bakuwa obubonero busatu. Tweyanziza nnyo tweyanze gomungi awuliriza. Tugenze ewa Ssenyomo era mukwate tulabe ensonga nga bwe zinaaba mukwate. Kibuule Payasi. Tugenda wa Payasi yoona. Nze mulina. Mulina kamala omuwagizaamu wano. Ono agambye emmere n'abawanda Kibuule Payasi akwagaliza buwanguzi Nakato, Sofia Nanyanzi, Zakia Namutaya ne Shakira bonna basiniya teri bakwagaliza buwanguzi. Nga bulijjo ttiimu United Fans oba baakoma mu kyakumeka kale naye Bukasemiro mu Bize Heart Mathias Martinez kama Katonda senior 6 bakwagaliza buwanguzi. Oluli okwagaliza buwanguzi kugwe kwenfiira okuva mba Obi ne ba Ogi ab'omwaka oguwedde. Amuwaswa Andrew Bize Heart nkwagaliza buwanguzi ka transport kaako mwana weeka. Ono ye muwanguzi Bettina Eva senior eyokusatu munnange tonswaza Wannema yatula Wane a na ne eza n'asaana mane a wandikidde Waneema nga Wannema nazo ezibadde eza Nabansasaana. Ekibuuzo ekyokubiri byakuno bane ya a kane wu naza n'asaana ne o owandiise byakuno na ebaddemu. Katuveeyo eyo tewatiisa tugende mu bisoko. Okuggwennyalwa ekisoko kitegeeza ki? Ekisoko kitegeeza okuba ng'ekintu okifunyemu bulungi nnyo. Tereeza Kiyinza okutegeeza nti ekintu okimaliriza bulungi nnyo. Wakayima waali amutereeza bawe kitu Ssenyomo munda musuukira ng'omwengo omusuuku. ogambye ekikola ki? Okuba ng'ekintu okimaliriza bulungi. Kano tukaagala Kitegeeza kukola kintu ne kinyirira bulungi. Kyayita okuggwennyalwa. Tugende ku kibuuzo kyaffe ekiddako. Okuluma omuntu kisoko kitegeeza ki? Butamusasula. Mu nkola zaabwe ez'ennaku zino .com. Tereza Kumulyaza amaanyi. waliwo amulonda? ani amulonda? Kubba muntu. Ani bawe ekituufu. Kitegeeza kulumiriza muntu oba Kumuwako obujulizi. Timuwanga ani amuluma. Bawe ekirala. Kiva mu kulumiriza. Olaba nti ani amuluma. Ekibuuzo kyaffe ekyokutaano. Enkuba okukkirira kisoko kitegeeza ki? Enkuba kuggwaayo ebadde etonnya. Tereza. Enkuba kulekera kutonnya. Ani amutereeza? Ssenyomo. Mwaka gwa nkuba kutandika. Mwaka gwa nkuba. Enkuba era olaba tubaganye enkuba egenda etandise okukkirira. Olaba ne DJ Super DJ Uganda naye akaaga nti ako nange mbadde nkatta kwata nnamba emu tomulwisa. Yeeyo. Tugende ku kibuuzo eky'omukaaga. Ekibuuzo eky'omukaaga. Yes sir. Obubulwajje lugero lumaleeyo.
busembeze mmandwa ku lubu. Bakuwa obubonero busatu. Ngenda Olubu kyeki? olugero yaluse tugende Ekibuuzo kyaffe ekyomusanvu. olugero bwe tuli Akajja obunaku keemanya. Ejjanzi terigenda na nzige. busatu Wakayima. naka Yesu Ejjanzi teribuuka na nzige. Ejjanzi teribuuka na nzige. Tokyusa lugero. Si kugenda wabula kubuuka. Olugero lwaffe olw'omunaana. Yes, sir. Amagezi gasalwa oluvannyuma. Enkonge emalako kuba n'obuuka. Bakuwa busatu. Eyo tuve tugende mu byobuwangwa. Yes, sir. Omutuba okuguggyako ekikuta omuva olubugo ekikolwa ekyo kiwa erinnya. Okuyimbula. Bakuwe busatu. Bw'oba tokiise kuyimbula okiyita ki? muleke tugende ku kirala. Amatooke Ye. bw'ogawaata n'ogaanika ne gakala tugayita tutya? Emigomba. Emigomba. Migomba bakuwobulero obwebwo ngenze ewa mukulu kibuule. Si kyekikyo ogudde mu ntebe osirise. Kale nkututte wano mu kibuuzo ky'ekyomukaaga lugero siyombera mikwano malayo. Nga guyatta emitala gukazi. Malirayo ddala giterezaamu. Nga guyakwana emitala gukazi. Wakayima ani amulonda? Ssenyomo? Ng'alina mingi. Alina mingi. Tugenze ku kyomusanvu. Tovumirira egwa wala. Bweyeza emmere osakirayo. Nkale tugende n'ekyo bakuwa busatu. Tugenze ku kyomunaana. Ssebusiru bwa njoka. Zitta nnyinizo nti mwe munaalamirawo. Nti mwe munaalamirawo baletekako kabuuza bakuwa obubonero busatu. Tugenze mu byobuwangwa. Wali olidde ku mpuuta? Ogimanyi bulungi. Kati empuuta ento mu Luganda tugiyita tutya? Empuuta ento. Mubusangawo mu katale nga babukaliridde bulungi obuto. Yesu tokyetantala tokimanyi. Ssenyomo mmwe muli empuuta. Mudeke. Mudeke. Eri nno basoma abawuliriza bwe banaatwala ekyo kiyinza obutabawuhoomera. Kati agende mu katale mpaayo kamudeke tukayita mudeeke tobawa. Tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi kuwummuze. Kano nno ke katooke akato akasimbwa kawe erinnya. Wakayima abange baanammwe temuwulirangako kye bayita kalukusa oba endukusa oba endu oba akalu. Nyambye akatooka akato kasimbwa. Balabe twala bamma ka Yesu. Ka Yesu. Bino ani yabikulondedde? Gwe wabyerondedde. Ekibuuzo eky'omukaaga. Yongera ku ddoboozi. Omuzindaalo gukusembereze ka Yesu. Ekibuuzo eky'omukaaga. Agamyuka omutezi. Bakuwe busatu. Yongera ku ddoboozi. Ekibuuzo eky'omusanvu. Amaaso amati. Tereeza. Bakuwe busatu. Ekibuuzo eky'omunaana. Akabimbi akatono. Bakuwe busatu. Naye ng'ekyoso okimanyi? Kyeki? Awo okutegedde genda Tegedde olulimi alutegedde. Ebyobuwangwa wamma ka Yesu oyo katuve mu ngero. Olabika eyo nsibiddeyo ejjiribwa kankutwaleko eno ewalala mu byobuwangwa. Emmamba ento eyitibwa etya?
Male bagiyita male Kayima. Kibuule bonna sirina gwe ngenda kuwa. essaawa ya kayesu Ebadde ebadde ekyagenda. ekyaliko adde akyasobola okuteeba ne mumukanga balwa ekituufu. Emmamba ente eyitibwa muguya Towanikira mu budde era ako bwako. kabbiro. Ekibuuzo kyaffe eky'ekkumi. Ebyennyanja bwe bibeera mu mazzi biba n'ebifo we bibiikira bayitawo bati. Nange nkulina ka Yesu oli obadde weekala. Kayima. Ah, Amabya. muwe. Bakuwa akabonero. Oyo ye mukulu Kibuule Gonzaga. Ngenze wa mukulu Kibuule Pius. Ese. HP. Ese. Buli lunaku ebeera asembule. Ese. Abayizi oba obaadresinga ku Mande oba nnyonnyola ekyabadde munda wano. Kinabadde mbadde. Kale naye waliwo olulimi olwetagala kwogera nnyo mu kabbiikano, olulimi olwo lubeera lweyo lugwirana nti the reverse is true. Tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga lugero, njagala obattire ddala. Abalirira ekigula enkumbi malayo. Obalina bubonero busatu. Tugenze ku ky'omusanvu. Akuddira mu luyimba. Era busatu babukuwadde. Obalina nno. Addingana ekitiko nalo lugero busatu nkututte wano nabo bantwalire. Ensigo z'ebita ziyitibwa zitya? Wakayima Kibuule no Ssenyomo. Ebisimbo. Bisimbo muwo kabonero ke kalamba tubiyita bisimbo. Tugeze ku kibuuzo eky'ekkumi. Eddaala olerabe ku ddaala lino nno lye lyeyambisibwa okuyimbula omuntu babaliyita batya? Bubonero busatu nembawumurizaawo katugende oludda luli ate buli omu ekibuuzo kimu kimu tulyoke tuyingirire bwino. Weddira ki? Ekinyomo. Jjajja wammwe akulira ekinyomo y'ani? Nakigoye bakuwubonero busatu. Kibuule weddira ki? Weddira mpologoma. Akabbiro okamanyi? Akabbirongo. Obutaka bw'ekika kyammwe buli ludda wa? Wadda Kyaddondo. Bakuwubonero busatu. Kayesu oyina ekika? Weddira ki? Weddira nte. Njagala ombuulire obutaka bw'ekika ekyo gye buli. Mulema mu buddu ka Yesu wamma Kibuule. Weddira ki? Weddira mpologoma. Akabbiro. Omukulu w'ekika ekyo aweebwa kitiibwa ki? Omutaka Namuguzi. Kasajja. Bakuwa kalobonero busatu. Tugenze mu bwino, bampeere bwino, buli omu we bakusongera ng'otandikirawo bwino obubonero 10. Neffe tubugaba obuyinza bwonna. Tandika Ssenyomo. Gyogenyi wateba wammwe twamala ennaku ntono ku bugenyi nga tuddaka waffe. Nze nasanyuka nnyo okudda kubanga saayagalanga kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange. Twazikyabiranga bbiri jjajja yatulabirako eri nga enkuba tezikyabira bbiri jjajja yatulabirako eri nga akuba kaluulu nga ajja atulamusanga yeziribanga nga tukulisa kkubo tuludde yeekererezza yegenze yeejaza kikiitanya akataayi okusala oluggya ng'emmere yayidde dda ng'asolosoota tulya. Ssenyomo ojjemmerwa. Ssenyomo bakuwa obubonero bubiri. Tweyanziza tweyanzenge. Muwoye ekibuga kye ekirala mukulu Kibuule Gonzaga. Tuwulire ku bwino wa Gonzaga Kibuule. Tandikirawo bakusongeje. Tandikirawo tugaba obubonero kati. Tuba tunaaba nga jjajjange akasumagizi kajja
kamwewulutula mu mutwe nga ffenna tuseka. Kazzi ng'ekyebikiro mu ttumbi ky'ekiro ky'olunaku olwo olwaddirira ng'olumbe lumugwira kifuuyifuuyi. Emmambya okugenda okusala nga yaaye woowe nga yamaze okumumwa nga yamaze kumumwa amazzi bakafukirira muwe bubiri baana mwe kati nno Kibule Payasi oli mu kusekerera nkenku ng'owanise wa Kayesu ekiwuga kye wamatuuke. Kayesu bw'agamba awuliriza tukyali mu kabbiika n'abaana basoma bwino kusomooza nno kunene eri abasomesa. Tandika Kayesu we bakulaze. Bwe yassa kino n'akukunulayo kyafa kirina ki? Ye emitwetwe mu kigugu yaggyamu akati n'akankwasa nti kano okakuumanga bulungi. Buli lw'onoobanga olabye ng'oli mu buzibu ng'okakoonako, obeeranga muzira, obanga musaasizi era obanga mwesigwa. Osonyiwanga abakukoze obubi n'abakuwalana. Olijwetekwako bingi by'otokoze, era balikwogerako bingi ebya nnywanju. Muzzukulu wa Katongole muwe buna katukujje emiguwa. Kibule Payasi musongere ku kiwuga kye kiramba akitandike. HP n'abayizi bawuliriza ate ye HP. Kale tandika. Owulirizanga okubuulirirwa kwa buli muntu era n'okulabulwa, naye byonna osookanga kubyerowoolezaako nga tonnabitwala. Tonyoomanga bantu, naye ekisinga byonna obeeranga mugumiikiriza era atakyukakyuka mu birungi n'embubi. Yakwata ku bibegaabega byombi n'antunuulira enkaliriza mu maaso nga amaziga bwe gamukulukutira mu kifuba. Tweyanze omulungi awuliriza naye baana mmwe bwino anyumira nnyo abantu. Leeta muzzukulu wa Nvirimbi. Baana mmwe mbadde njagala mutusomera ebintu bino mugambe nti gy'ogenyiwa teba wammwe. Ssennyuma owulira twamala ennaku ntono ku bugenyi nga tudda kwa waffe. Nze nno nasanyuka nnyo okudda kubanga saayagalanga nnyo kumala bbanga ddene nga siri wa jjajjange tezikya bbiri. Jjajja yatulabirako eri ng'akuba kaluulu ng'ajja atulamusa nga yeeziribanga ng'atukulisa kkubo taludde yeekerebenze yeejaze akikiitanye akataayi okusala olujja ng'emmere yayidde dda ng'asosootula lulatta lwaffe nga tumiringusa ennoga nga tuyisa kulikalanga. Obubonero bwenkuwadde olowooza nkukenye.
tweyanze egendetera ku lupapula lulinzijukize abagenda okujja wiiki ejja ate tube nga tutambula nabo bulungi nnyo. Omungi awuliriza tuli mu kabiikano ka lulimi Luganda bwe kati bwe kagenze. Twagala okubeebaza ennyo mwenna nga bwe mutugoberedde mu mbeera efaanana bw'etyo, ate nga tutambula ne bannaffe abava lekeevu tubakujjukizaako. Genda olye kati ekyeggulo kyayidde dda bulungi nnyo. Ekyeggulo kyayidde dda era bakirina mu bulungi nnyo, ne tugamba nti tusobola n'okikuleetera w'oli kasita ffe otukubira ku kasimu. Kuba kasimu ka maneja Abdu noti 753 67 65 35. Ate mwate osobola n'okusooka n'omukubirako n'otagenda mu woteri, kuba abantu agenda mu woteri nga byebafumbye tabirya. Muza n'omubuuza Abdu leero mwafumbye mutu nga maneja akulya ku kyannyanja kibisi, lwakuba mu balekeevu byonna bibaayo. Nga kigemuzi bwe yeetereza tugenda kudda wano ku Mande ng'ennaku z'omwezi 6. Tugenda kubeera ne Serugo Andrew senior ya Mukaaga Malongo Baptist, Kyeyune Vincent St. Peregrine Nakatogo, Nabiwemba Prosi Classical Senior Secondary School Nzize eri mu Bahudu, ate ne Bukenya Ronald senior ya Mukaaga Kijjabwe Senior Secondary School. Nga 3 tugenda kubeera ne Dagano Winifred senior ya Mukaaga Classical Senior Secondary School, ate tubeere ne Semakula Savio St. James Kaluguru Mbabali Javira Archbishop Kiwanuka, ne Nakachwa Bettina senior ya 3 St. Dennis Makondo. Kizito Junju senior ya 3 Archbishop Kiwanuka Secondary School, Kajoba Vincent senior ya Mukaaga Mukalasa Minor Seminary, Jumba David senior ya 4 St. Stephen High School Kyotera, ne Waswa Charles senior ya Mukaaga Kijjabwe Senior Secondary School. Kivumbi Boniface Archbishop Kiwanuka Senior Secondary School, Ndawula Nicholas St. Paul Kyanukuzi, Mawanda Dauda St. Peter's College Kisojo, Bukenya Job St. Dennis Makondo Secondary School. Ate nga nnaku z'omwezi 6 ezo zibadde nga 5 bemmaze, nga 6 tujja kubeera ne Kamukama Shamim Oasis Secondary School, tubeere ne Muwonge Edward St. Paul Kyanukuzi, tubeere ne Katongole James Malongo Baptist, ate ne Mulyanga Joseph olusirika lujja kuba luwedde senior ya 3 Bukalasa Minor Seminary, be bagenda okuba mu nsiike. Tubeebaza nnyo era n'olwaleero ekirabo kya gundi kikyaliwo. Bannange ekirabo nno kitufuukidde ekirabo. Mutunuleemu bannange mulabo bawaliwo atwala ekirabo kya Sennabulya. Kayesu alina emyaka ena. Ekirabo abatakisusse. Bannaye Sennabulya atuweereza ekirabo okuva ku St. Maurice Lwaggulwe, ng'ekirabo ekyo kyamubbinkanya agenda okusembayo okuba omuto. Gwe bw'oba okyewulira nti oli muto ng'otuga nti nyina emyaka 10 oba 12 nga tukikuwa ekiri wali mu sitowa kinene bwe kiti. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Omukulu Ssekajja Kachirisi yali wano mu kabbinkano, yalikwata ekifo kya 2 omwaka oguwedde, yagambye naye agenda ate okubaako kaasuulako mu bbinkaniro. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Tugenda wa Kigemuzi naye onage mulangira ono ye Nakima Harriet, naye yaliko mu kabbinkano kano, agambye nange naabaako kensindika mu kabbinkano. Beebale nnyo, beebalire ddala, awagidde nno ka Yesu. Kakoza ya Siini omubazi agambye baaba leero bonna bange naye afumbe waka wa kinyomo, anzaala wa mpologoma, ate nze ndi wante. Bonna babe. Kale tweyanza Kakoza ya Siini webale kubeera. Katugende wa Kigemuzi. Neyanziza nnyo neyanzeege webale kuwuliriza radio y'omuntu wa bulijjo n'okusingira ddala enteekateeka eno ey'akabbinkano ku lulimi Oluganda. Oba oliawo tuba tuyiga, tuba tusoma. Tubadde n'abaana bana Kibule Gonzaga okuva ku Nazarene Vocational High School. Engeri yafunyeewo 6, ebisoko teyafunyeewo, okwatula teyafunyeewo, obuwangwa teyafunyeewo, ebika n'afunawo 3, bwino n'afunayo 2, n'alondayo 1. Omugatte gwa bubonero buli 12. Kibule Payasi Kitengeesa Comprehensive, engeri yafunyeewo 9, ebisoko teyafunyeewo, okwatula teyafunyeewo, buwangwa yafunyeewo 3, ebika n'afunawo 3, ne bwino n'afunawo 3. Teyalonzeeyo
omugatte gwa bubonero buli 18. Ssenyomo Mike wa St. Monica Senior Secondary School engero yafunyewo 6, ebisoko n'afunawo 3, okwatula teyafunyeewo, obuwangwa n'afunawo 6, ebika n'afunawo 3, bwino n'afuna 2, n'alondayo 5, omugatte gwa bubonero buli 25. Kayesu Kereni ow'Amateete Comprehensive engero yafunyeewo 9, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 6, obuwangwa teyagyeyo n'akamu, ebika n'afunawo 3, bwino n'afunawo 4, n'alondayo 2, omugatte gwa bubonero 3. Nebaza omusomesa wa Kayesu. Madamu Kansaze. Madamu Kansaze. Kayesu ampadde surprise olunaku olwaleero naye nga tuyisizaawo abaana 2, Kayesu Kereni ow'Amateete Comprehensive n'omugatte gwa bubonero 30, ate ne Ssenyomo Mike owa St. Monica SS n'obubonero 25. Tweyanziza nnyo tweyanzeega ekigemuzi waffe mwebale ababbiikanyi tusituka kati ate ne twekwata mu ngalo ne tweyozaayoza tubadde mu kusomesa abantu tweyanziza gaba ebbaluwa eno ani asembyeyo waliwo obubaka buno bwavudde ew'omukulu Waswa Andrew bugenda wa Kibuule Gonzaga tweyanziza nnyo